ekisooka al-imaanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Tusooka tulina okukkiriza nti ye Allah subhanahu wa ta'ala waali, kyekisooka. Okukkiriza Allah obulagala okubeera omukkiriza, osooka kukkiriza nti ye Allah waali. Era bw'otokkiriza nti Allah waali oba tonnaba kubeeranga omukkiriza. Era obwo bwe bubumbwa, twalaba obujulizi bungi obutulaga nti mu bubumbwa bwennyini, obubumbwa bwaffe ffennyini butegeeza okubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ahadithi zitwalaba ezikwatagana ku ekyo. Wakadhalika n'amagezi amalamu twagamba nti al-aqilu as-salim, amagezi amalamu yuthbitu wujuda Allahi subhanahu wa ta'ala, nago ganywezaawo nti Allah subhanahu wa ta'ala waali. Kubanga bino ebitonde byonna ebiri kuno ku nsi tebisobola kubeerawo kujjako nga biriko yabiteekawo. Nga bw'olaba guno omuzikiti tegusobola kubeerawo kujjako nga bw'oliwo yakuteekawo. Amagezi gokka amalamu gategeeza nti Allah gyali, obubumbwa butegeeza nti Allah gyali. Ekyo twakiraba era netunyonyera bulungi. Era adillatul aqliya ni Allah yazikolako ishara mu Qur'an, naga nti amman khuliqu amman Allah jalla wa ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Abaffe batondebwa from nowhere oba bo bebetonda. Eyo aya twaginyonyola, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Abaffe abantu betonda bokka nga tewali yabatonda, oba batondebwa nga tewali maada mwe bava, nga tewali kemiko Allah mwe yabatonda. Ebyo byonna byonna nga amagezi gagana nedda, abantu tebasobola kuba nga betonda bokka, ate tebasobola kuba nga batondebwa nga tewali abatonzi. Amagezi ne ganywezaawo nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda. Wakadhalika buli mutima gwonna omulamu gunywezaawo Allah subhanahu wa ta'ala nti waali. Ensonga esooka gye twatunuulira nti okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala osooka noonywezaawo nti Allah waali. Ekyokubiri ekitegeeza okukkiriza Allah, al-imaanu birububiyatihi subhanahu wa ta'ala, okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye khaliqu kulli shay, ye mutonzi wa buli kintu kyonna, buli kyonna ekiri ku nsi, era ye mugabirizi waakyo. Qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah. Bwebabuuza nti abantu man yarzuqukum min as-samaa'i wal ardi, ani abagabirira okuva mu ggulu ne mu nsi? Amman yamliku as-sam'a wal absar, ani afuga okulaba kwaffe n'okuwulira kwaffe? Ani abituwa? Ani abindako obuyinza asalawo okuggyako amaaso? Ani agakuddiza? Ani asalawo olabe? Ani asalawo oleme kulaba? Byonna byonna bajja kugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo twakinyonyola ne tugamba nti bw'omala okukkiriza nti Allah gyali, oteeka okukakasa nti buli ekitambula kuno ku nsi ye Allah yakiteekawo kitambule. Ebikolwa byaffe, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah yabatonda n'ebikolwa byammwe, wahata n'ebikolwa byaffe. Buli kyokola tosobola kikola okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo kikole. Buli kyonna Allah ye mukama waffe mu buli kyonna. Nolwekyo oteeka okukkiriza nti Allah yatonda buli ekiri ku nsi. Era eyo enzikiriza tekumala, kubanga n'Abakuraishi abashiriku baali bagiina. Bwe babuuza nga nani yatonda eggulu n'ensi nga bagamba Allah, ani atonyesa enkuba nga bagamba Allah. Naye obuzibu bwe bwali ku nzikiriza ey'okusatu, okukakasa nti Allah waali n'okukakasa nti Allah ye yakutonda era yakulabirira, ebyo tebikukakasaako okukkiriza nti omaze okubeera okukkiriza. Abadan tebikumala ebyo. Allah gyali, Allah gyali. Ani akuliisa nti Allah? Ebyo tebimala okubeera nti oli mukkiriza, okutuusa nga n'ekyokusatu kitambuliddeko. Wa huwa al-imaanu bil uluhiyya, ay
بأنه الإله الحق لا شريك له أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. ekyoka kasa nti Allah gyali yekka. Allah yatunyisa enkuba era abantu banyonyola nnyo ekyo. Allah yaliisa, Allah yagaba, Allah yakola kino, Allah yakola kiri. Eyo enzikiriza yokka tekumala kubeera mukkiriza okujjako nga n'okusinza ibadaati zonna oyo gw'okakasiza nti waali ye yatutonda yatuliisa nazo bw'ozikolera. Era awo Abaganda n'abalala we bagwa si bonna hakikatan bwe tuba twogera ku bashiriku Abaganda titugeza Abaganda bonna wabula abashiriku bennyini Abaganda abasiraamu abashiriku bwe tuba twogerako bakkiriza nti Allah waali era bakkiriza nti yabaliisa yabanywesa naye bw'obagamba nti basinze ye yekka ogenda okulaba faidha hum yushirikun yani yabuduna ghayrahu maa Allahi subhanahu wa ta'ala. Allah bamusinza naye ate ng'ebbali wa Allah balinawo neki enzikiriza kati abasinga we bagwira. Allah bamukkiriza nti gyali era n'emizikiti ne bajja n'okusaala ne basaala n'okusiiba ne basiiba n'okuwoowa ne bawoowa mu busiraamu naye bwe bagamba nti ate ebibbo bya lubaale ate yirizi nabaga nti olowooza oyinza okubeerawo ku ddiini yokka eddiini yokka olowooza emala kati awo wali obuzibu. Allah naye akuuma yeekuumye obaako ne kwonywerera kati awo wali obuzibu mu bantu baffe abasinga bakkiriza obusiraamu ne babuyingira naye ate bino ne babisigaza kati awo wali obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba lwaki atugaana okusinza biri awamu naye naga nti dhalika bianna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil, kubanga Allah ye yekka ow'amazima ate bino abantu byebaagala omumupaatiikako bamusinze nga nabyo babisinza byo byonna bifu byonna bikyamu bwonna bufere bamusinza Allah tabaraka wa ta'ala mu bukyamu ebbanga libamala nga nebino bakyabiina. Allah atugamba bino tubiveeko kubanga ye yekka ow'amazima asinzibwa yekka yasinzibwa mu butuufu. Wa anna ma yad'una min dunihi albatil, bino ate bye basaba ebbali wa Allah tabaraka wa ta'ala bifu era tebiina kye biyinza kubayamba. Eyenzikiriza niyo twagiraba omulundi oguyise era gye twali tunyonyola nti obuzibu bulimu ani asinzibwa wabula obuzibu tebulimu ani yatonda. Abasinga bonna bakkiriza nti yatonda ye Allah. Okubeerayo kwe bangi bakkiriza nti gyali illa qalil min almulhidina, okujjako abatono ennyo baliwo abatono abawakanyiza dda nti Allah talinayo, abo gye bali abatono, naye abasinga bakkiriza nti Allah gyali era bakkiriza nti Allah yatonda naye obuzibu muli ani asinzibwa. Abaffe ogokkiriza nti waali era mulamu era walubeerera era yakugabirira, abaffe gwosinza awo obuzibu webuli. Kyobola abannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bonna bakowoolanga bantu kusinza oyo. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ne bwe yali mu kkomera teyalema kukolerayo ddaawa n'agamba nti arbaabu mutafarriquuna khayrun amillahu alwahidu alqahhar. Abaffe okubeera ng'olina bakatonda bangi bokkiririzaamu, olina ow'enkuba, olina ow'obugagga, olina ow'abalongo, kyekirungi gwobeera seefu oba omuntu asinza Allah omu. Nga bwe twalaba wiiki ewedde omusajja ng'alina abantu bakama be babiri baweereza, abakyaweereza ono n'amuyita, abakyaweereza ono n'amuyita. Oyo yasinga okubeera seefu oba omusajja eyawona nga asaavinga ye muntu omu. Kati Yusufu alayhi salatu wassalam yakowoola abantu be ng'abalaga nti okubeera ng'olina ebibbo, olina lubaale, olina amajinni, olina amayembe, olina ebirala byokkiririzaamu, n'omuntu asinza Allah omu ani asinga okubeera seefu. Okuddamu kwali nti asinza Allah omu. N'olwekyo buli lwokkiriza nti Allah waali yatugabirira
ekyokusatu gwe tulina okusinza yekka ebirala byonna tulina okubivaamu. fala yastahiqu ahad an yu'bad min duni llah au maa llahi subhanahu wataala. tewali akakatibwako mulala kuvunamira oba kusaba bukuumi oba kusaba buyambi atali Allah subhanahu wataala. sawaun ibadat z'omukoledde za mubiri oba za nniya za mwoyo. waliwo abantu nga mathalan atawakkul okwesigamira yesigamira amajini yesigamira lubaale oba omulala n'avunnama n'okusaddaaka n'awaayo ssente ekyo kikolwa kya mubiri owaayo ssente oba oli okuba nti ye yesigamira abalongo. ibaada keba ya mubiri oba ya nniya kasita ogikolera ekitali Allah subhanahu wataala obeera omaze okuba nti ovudde mubakkiriza Allah subhanahu wataala. tewali akkirizibwa kusinzibwa atali Allah era tewali wala yusharikuhu fi dhalika alhaqu ahadun wala yusharikuhu fi dhalika alhaqu ahadun. tewali eyo haki y'okusinza Allah tewaliyo gwe tugimogolerako abeeko kapaati naye kafunako nti Allah tumusinziza mu kino kati naawe twalako kano abadan. la malaku muqarrab wala nabiyyi mursal. kabeere ku bamalayika abasembezebwa okumpi ennyo ne Allah abali okumpi ne Allah eb'ebitiibwa. tewali malayika egwana kukolebwa nawu min anwai libada wadde nabbi ng'abamu bwe bagenda ne bamusinza ne bamusaba. nabbi sallallahu alaihi wasallam tasinzibwa. kabeere nabbi mu bannabbi bonna ab'ebitiibwa teri nabbi asinzibwa. walidhalika kanat da'watu rusul kulluhum min awwalihim ila akhirihim hiya da'watu ila qawli subhanahu wa ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك كانت دعوة الرسل كلهم دعوة يابك بنا وكفى من أولهم إلى آخرهم وكفى يسوق الله يبقى بقولا إليش قاموا لا إله إلا الله. ولذلك كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تقول الله أنت وما أرسلنا من قبلك من رسول تيم بقى بتواتما ربيبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا نوحي إليه وكجا كتوا مسانقو بك أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توالي أسينزوا مبطوف وكجا كوي الله ومبكى غامبا مسينزوي الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ababaka bonna Allah yabatumangamu omubaka mu mulembe gonna Allah yagutumangamu omubaka alagira abantu basinze Allah omu yekka wajitanibu ttaghut bewala okusinza ebirala ebitali Allah emandwa lubaale amayembe n'ebirala. awamu n'okuba nti yali da'wa y'ababaka bonna okutuusa ku b'e Makka abashiriku naye baagaana. walakin aba dhalika almushrikuuna wattakhadhu min duni llahi alihatan yabuduna. abashiriku b'omu Makka abasinga bwe baamala okutegeera tawhidi kyategeeza aba dhalika almushrikuun abashiriku bangi baagaana. wattakhadhu min duni llahi alihatan yabudunahum era bo ne beeterawo ebbali wa Allah ebirala bye basinza. olwokuba bategeera nti bwoyingira obusiraamu bira byonna obisuula ate abantu bagamba nti bwoyingira obusiraamu osobola okukola obusiraamu nga n'ebirala obiyina. bateekawo ebbali wa Allah ebisinzibwa ebirala nga babikkirizaamu ma anna Allah subhanahu wa ta'ala walladhi yastahiqu jami' al-ibadat. amu n'okuba nti Allah yagwanirwa okubeera nti ibadati zonna gwe tuzikolera. era bino byebateekawo baali babisaba obuyambi n'obubudamu n'okutaasibwa ne bafuluma min zumurati
almuminina ne bava mu kibinja kyabakkiriza ekyokuba nti baali bayina ebirala bye basinza. Kati omuntu bw'omugaa nti obwero ng'olina lubaale n'abalongo n'amajini neirizi n'omugamba nti buli ibadaati zonna z'okola nfu, agamba mwina akajanja, lwaki mutta ibadaati z'abantu? Obuyinza mwabujjawa? Naye wamu n'ekyo nga naawe waliwo omuntu kyayinza okukola mu busiraamu n'okiramula nti kifu gwe kennyini, ng'omuntu akikoze mu busiraamu n'olamula noga nti aa ekyo kyakoze kiki kifu. Kati gwe obuyinza wabujjawa? Abawali mu bo gye batabufuna, kati abawali mu bo bamanyi waliwo kyokola nga kittira ddala obusiraamu. Muve ku basiraamu abantu seeka, mwe temumanyi enkomero y'abantu eneebeera etya, mukaafuwaza abantu. Ebyokusonyiwa biri mu mikono gya Allah, temumanyi Allah gw'alisonyiwa. Ekikulu mwe temulina insaafu, temulina hikima, abantu mubagoba mu busiraamu. La nahnu nukaffiru ma kaffarahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu. Ffe gwe tuba tugambye nti mukaafu yoyo Allah gwe yagamba nti mukaafu, n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye tusobola kudda ku musiraamu ate Allah munna tawhidi temukaafuwaza, wabula tumanyi nti olina byolina ebisobola okuba nti ibadaati tetusobola kukkirizibwa nga okyabirina, tuusanga obyejjeefu. Ekisembayo ekitegeeza okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, al-imaanu bi asma'ihi wa sifaatihi, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'okkiriza amannya ge n'ebitendo bye byonna. Ay ithbaat ma athbatahu Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi fi kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallama min al-asma'i wa sifaati. Ekitegeeza okukkiriza Allah ekyokuna, oteekwa okukkiriza amannya ga Allah n'ebitendo bye subhanahu wa ta'ala. Okukkiriza amannya ga Allah n'ebitendo bye kitegeeza ki? Kitegeeza okunywezaawo buli kyonna Allah kyeyenywezaako, buli kyonna Allah kyagamba nti kike akikola, naawe n'okimunywezaako subhanahu wa ta'ala, mu bitendo oba mu mannya. Naye nga tubinywezaawo mu ngeri ki? ala alwajhi allahiqu bihi subhanahu wa ta'ala, mu mbeera yennyini egwanira Allah. Bwe tugamba nti Allah alaba, ina amaaso ge tuba tunywezaawo ku Allah ge gagagwanira Allah mu kitiibwa kye. Bwe tugamba nti Allah alina omukono, aba alina omukono ogugwanira Allah mu kitiibwa kye. Tolowooza nti ng'omukono ogugwo, abadan. Tuba tumunywezaawo ebimugwanira min gairi tahrifin wala ta'til, nga tetukoze eki, nga tetukyusizza mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga waliwo abaddu mu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bali ku nsi kuno, nga bw'omugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala aseka, agamba la, okuseka kwa Allah kusiima, okuseka kwa Allah kusiima. Nomugamba nti Allah tabaraka wa ta'ala alina omukono, naga ati Allah oba omufaananyiza abantu. Omukono gwa Allah quwwatuhu subhanahu, gaba maanyi ge, si mukono nga guno, si mukono. Allah tumunywezaako sifatal yadi, ekitendo ky'omukono, naye ekimugwanira, nga si ng'ejjaffe egy'abantu. Tetumufaananyiza na bitonde bye subhanahu wa ta'ala. Wa min ghairi takyifin wala tamthil, era nga tugamba mu ngeri ki era omukono gwa Allah gufaanana gutya. Kyobola Allah subhanahu wa ta'ala yenywezaako ye kyalina amannya, walillahi al-asma'u al-husna fad'uuhu biha. Allah alina amannya amalungi, bwe muba musaba mugakozesa. Olaba Allah bwe yenywezaako amannya, kyalina amannya. Abaffe gali 99? Si 99, si 99 gokka. Era wetujja gendawo mu biki Allah tabaraka wa ta'ala bye yenywezaako bingi nnyo. Allah asiima, Allah aseka, Allah asanyuka,
Allah asunguwala, Allah agaba, ebyo ne byonna biriko adilla. Ebitendo byonna Allah byenywezaako tujja bisoma ebitegeeza amannya ga Allah n'ebitendo bye subhanahu wa ta'ala. Allah alina amannya amalungi, fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Bwe muba musaba Allah mumusabise n'amannya ge, mukozesa amannya ge amalungi nga mumusaba subhanahu wa ta'ala. walahu almathalu al'a'la fi as-samawati wal ard wa huwa al-'azizu al-hakim laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakakasawo ko Allah nti sami'u al-basir, Allah awulira ate akola ki? Alaba. Senga omuntu agamba nti senga Allah ono yali alaba bannange, senga Allah mutuufu yali awulira, senga Allah yali amanyi. Abantu abagamba nogamba nti atalina amannyo Katonda gwawe ennyama, senga Katonda yali amanyi. Gundi Katonda yamusuulidde ettawulo, kati Allah alina ettawulo agikozesa ki alyoka agisuulira omuntu? Abazanyira mu mannya ga Allah beebo, senga Katonda yali amanyi. Muyo yali bayita gwana ssente, oba tonnamukkiriza oyagala ziwaani waba yayita zigwana. ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi lhayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah tumunywezaako buli kitendo kyonna kyeyenywezaako, Allah subhanahu wa ta'ala netumutukuza okuva mu buli kyonna ekitagwanira Allah subhanahu wa ta'ala, mu bitendo ebinafu ng'okwebaka n'okusumagira. la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tasumagira, Allah teyebaka, Allah takoowa, Allah takoowa. Ng'abalala baga nti Allah yakola eggulu n'ensi mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula. Allah tawummula subhanahu wa ta'ala. Olwekyo okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kukkiriza ebintu bina. Ekisooka n'okkiriza al-imaanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala, oteeka nti waali. Ekyokubiri al-imaanu birububiyatihi subhanahu wa ta'ala, n'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? Yatutonda, yatonda buli kintu kyonna era ye mulabirizi waakyo. Ekyokusatu al-imaanu biuluhiyatihi, okukkiriza nti gwe tusinza oyo eyakola ebyo gwe tusinza, nga tolina kirala kyosinza. Ekyokusatu kitegeeza okukkiriza Allah. Ekyokuna al-imaanu bi asma'ihi wa sifatihi, okukkiriza eki? Amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ebitendo bye jalla waala. Biidhnillah tugenda kukomawo olwaleero ku ekikwata ku al-imaanu billahi azza wa jalla, wetujja okuba nga tutandikira omulundi omulala. Wa illa darusu beneyimiriramu oba enegenda mu maaso tujja kuba nga tubabuulira Sheikh Endawula, alabika nga Allah yamusuusizza ajja kutandika okubeera nga atusomesa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Eddakiika zaffe zisigadde nga bwe nabagamba wiiki ewedde nti batuwa ebyawongo, bazze batuwa lubaale, batongedde ebirabo bya lubaale. Bwe bampadde emabega eyo alimu n'effumu, tugenda direeta nayo tubalage wano mumanye nti bampadde n'effumu. Waliwo omulala gwe batuwaddera ne Sheikh Fadi, twamugja eyo wa bayitawo batya buloba. Waliwo n'abaganda baffe abalala nabo bazze, webali wano. Waliwo yatugamba eyiga nga mu byali byakupanga, kati bazze nabo bennyini webali wano. Kati tugenda kumugjayo naye tumusumulule biidhnillah, tulabe ki ekiri munda omwo. Fere tutya kusumulula bintu naye nga tetunaba kusumulula. Waliwo ekigambo kitwagadde okukolako taaliq, okuluŋŋamya ekigambo ekyafulumye nga abantu bakituweereza emirundi n'emirundi nga batugamba ddala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala
yakkiriza mawuledi. Waliwo ekigambo ekyayogeddwa nti waliwo oli yaleese obujulizi nti Imaamu Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala yanywezaawo amawuledi, era ekigambo ekyo kyabaddeko omukaddima ogugamba nti ye tawulirangayo kubagaana mawuledi. Yali ayogedde ekigambo ekyo ekya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya. Ono al-Hafidh ono asobola okuwa obujulizi ndowooza mu 2017 nze kennyini n'omuziki gwe nalimu ngumanyi ngujjukira baguyita masjidu zawiyatu al-mustaghfirina. Bampereza omusomo nga oli anywezaawo mawuled nga asitadalla n'ebigambo ebya Sakhawi ne Nawawi ne Ibn Kathir ne Ibn Hajar al-Haytami n'ebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya. Ebyo ne tukola omusomo mulamba wakati w'essaawa 10 omwenda ne 10 omusomo ogwo twali ku musomo ogwo nga gunnyonnyola ebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya n'okwongera okulungamya ebigambo by'abali bye baayogera byali bitegeeza ki. Omusomo gwo teguliyo, tegwatambula, olina yegowaguweerezaako era bye yakuddamu yagamba nti wadde yakondamu naka byayogedde bituufu naye ffe tetujja kuva ku kya oyo mubuuzi oyo musomo waiguli. Kati omuntu okubeera nti gwe towulidde kintu oba tokirabangako tekitegeeza nti tekiriiyo. Nolwekyo wayinza okubeerawo nti waliwo alkusuuru mu ngeri y'okukola ki eyo okunoonya amalumaati. Kyotowulidde oba kyotolabangako tekitegeeza nti tekiriiyo. Ebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya twabyogerako dda era ne tulambulula kiki ebitegeeza. Nolwekyo ebigambo ebyayogeddwa ku Sheikh al-Islam Ibn Taymiya nti binywezaawo nti Sheikh oli kadi yutawaham, oli ayinza okulowooza nti Sheikh al-Islam Ibn Taymiya ddala akkiririza mawuledi era yagakola ki, yaganywezaawo. Naye twagala tunnyonnyole wano ebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya, tubinnyonnyole byali bitegeeza ki ebyo ebigambo. Era mu kunnyonnyola kuno waliwo abamanyi ekigambo kibatera okwogera ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiya Ahmad bin Abdul Halim yakyogera, yagamba abantu abalwanyisa amazima ebiseera ebisinga kye baleetanga obujulizi kyennyini kibeeramu obujulizi ate obuzzaayo n'okulaga obufuuwa ekyo kyabadde ayogera. Amakulu bwaleeta aya yennyini aya gyetegereze ojja kusanga erimu obujulizi obumenyawo kyayogedde. Kati niwano twagala tuteeke mu nkola kaida eyo tulabe ddala kaida eyo ekola nti omuntu asobola okuleeta ekintu ng'ate kyennyini kyekirimu era obujulizi obulaga obufuuwa ekintu kyayogera. Twagala kaida tugirabe wano nti oba ddala ntuufu nga tukozesa ebigambo bino byennyini. Ekirala ebigambo ebyo byabaddemu era kyebayita omuntu yobadde asomesa era ng'agamba nti abantu tulina okubeera ne al-amanatu al-ilmiya, okubeera ne amaana ng'otuusa irimu. Kati ate mu kikolwa ekyakoleddwa kyennyini kinywezaawo okuba nti ye yennyini yabadde talina al-amanatu al-ilmiya. Lwaki? Kubanga yaggyewo kapaati kokka kayagala ebirala n'abirekawo olw'okuyisaawo okunywezaawo ye byayagala. Ekiraga nti amanatu al-ilmiya ye kennyini tagiina, kubanga kibayita amanatu al-ilmiya mulimu tawthiqu al-ma'lumaat n'okuteeka ebigambo ku bannannyini byo n'okunnyonnyola ekituufu kyennyini. Naye gwe bw'ojjayo akantu koyagala kokka kadi yutawaham nti Sheikh yanywezaawo mawuledi. Nolwekyo twabadde ebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya tubanyonyole wano yali ategeeza ki, era tugenda kusoma mu kitabo kyennyini muganda waffe kyeyagambye iqtidaa'u as-sirat al-mustaqim kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya, bila shakka kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiya. Ebigambo ebyo weebiri. Kasabe Sheikh atusomere ebigambo bino tubikoleko ta'aliki tubimaleyo ffe tubimaleyo bumazi kale. Kubanga ye yasomye n'akomawo kayagala, olwayisizaawo kayagala n'akomaawo ate n'agamba abantu mubeere ne amanatu al-ilmiya ate yena atagikola. Kati ffe tubimaleyo bumazi tulabe Sheikh kyeyali agamba. Naam, Allah Sheikh. الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم
قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم بحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار ونحو ذلك فقال دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب أو كما قال. نعم جزاك الله خيرا. شيخ ibigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yagamba nti fata'dhimu al-mawlid, okugurumiza amazaalibwa ga nabbi, wattikhadhuhu mawsiman, n'okugifuula tiki sizoni, qad yaf'aluhu ba'd an-nas, abantu abamu basobola okukikola owulidde, wayakunu lahu fihi ajrun azim, era naafunamu empeera ennene, lihusni qasdihi, olw'obulungi bw'ekigendererwa kye, wa ta'dhimihi lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam, n'olw'okugulumiza kwe nabbi sallallahu alayhi wasallama. awo yakomye. Era bwe kyowuliramu awo kyotegeera nti sheekha anywezezaawo okukola ki, okukola amawuledi, era n'anywezaawo nti kulimu empeera ki, awo yakomye. sheekhe n'agamba kama qaddamtuhu laka annahu yuhsin min ba'd an-nas ma yustaqbah min al-mu'min al-musaddid. lwaki sheekhe yagamba nti kama qaddamtuhu laka, nga bwe nakulembeza okunyonyola. sheekhe eri mu kukulembera okunyonyola bye yasooka okwogerako yali atemyetemye emiteeko gy'abantu ng'agamba nti waliwo abantu abamu mathala ng'olw'obubi bwe waliwo kyayinza okukola n'omuddiramu, olw'obubi bwe oba omumanyi n'atali mumanyi, nga waliwo kyoyinza okukkiriza atali mumanyi ate omumanyi n'okola ki, n'okimugaana. kyakolako nti abantu basobola wanaakola ishara nti abantu balimu emiteeko. kyagamba kama qaddamtuhu laka, nga bwe nakikulembeza okikulerako ishara, kubanga abantu abamu baawukana, balina amadaala ga njawulo. waliwo ayinza okukola ekintu naye ng'olaba obubi bwe, ate oyo bwakola ekyo ogamba yaddeko, naye nga bw'abeera mulala toyinza mukkiriza kukola ki, kukola kikolwa ekyo. n'agamba nti annahu yuhsinu min ba'di nnas, abantu abamu osobola omuddiramu noga ekyo kirungi. ma yustaqbahu min almu'min almusaddid, ekintu kyoyinza okugamba omukkiriza omunywevu ku ddiini ye nti ekyo kibi nnyo tebakikola, naye omuntu omulala ye n'okola ki, n'omuddiramu. naye nga bw'olaba omukkiriza owa bulijjo omutya Allah munnaddiini ali ku manhaji entuufu ng'omugamba ekyo ekikolwa kibi nnyo tebakikola. walihadha n'aleeta obujulizi ye yennyini kagatuwa ekyokulabirako. walihadha qila liimami ahmad, bagamba imamu ahmad an ba'di al-umara'i, nga bamubuulira omu ku bakulembeze, waliwo omu ku bakulembeze, innahu anfaqa ala mushafin 1000 dinar, nti atadde mu qur'ani dinaari 1000. qur'ani mu kugiprintinga, okugiteekako amaliba, okugizayana, okugiteekako decoration. ne bamugamba nti waliwo omukulembeze mubakulembeze, ne bamumubulira atadde mu qur'ani dinaari 1000, zali sente nyingi. wa nahwa dhalika, n'ekifaanana bwe kityo. faqala imamu ahmad asaba amugamba nti mukulembeze yakoze ekyo olw'okuba amanyi abakulembeze ebiseera ebisinga ebikolobero bye bakola ne sente zaabwe gye zonoonekera. bwe bamugamba nti ono azitadde mu kudikoletinga qur'ani, yagamba da'uhu, oyo mumuleke, fahatha afdal ma anfaqa fihi dhahab, oyo kyekyo kyasinza okuba ekirungi mu bye yali ataddemu sente. kwoyo ekyo kyasinza okuba ekirungi mu bye yali akoze eki. au kama qala, obanga bwe yagamba ma anna madhhabahu, awamu n'okubanga amadhhabu ga imamu ahmad gennyini gagamba gatya. ما أن مذهبه ومن كبان مذهب إمام أحمد أن زحرفة المصاحف
okuwunda Qur'ani wakadhalika n'emizikiti yakiteekamu makruhatun ewuwe kiri kitamwa ate makruha bwe yogerwa inda salaf baba kiba haram. Imam Ahmad yali akimanyi bulungi era madhabu ge nga gatamwa nga takkiriza okuwunda Qur'ani ogiteekako ebifaananyi ebiki n'emizikiti ng'agamba kitamwa. Nejjuukira bwe bamugamba nti wali mukulembeze oli aboonona ssente abakyamu yakoze ekyo yagamba nti oyo kyeki kyasinze okuba ekirungi mbe yali akoze eki bye yali atadde mu ssente. fahaula قال فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور ككتاب أو ككتب الأسماء أو العشعار أو حكمة فارس والروم. ولي الشيخ واغامبا بيرو النبي شاري اقتضاء الصلاة المستقيمة وباسومي وبجوليزو bunyweza wamaki amawuledi. Sheikh yaganti fahaulai aba bakulembeze bakabaka n'abakulembeze bwe batuba umara illam yafalu hadha bwabatakoze ekyo kale kuteeka ssente ze mu kirimu ekyekwasako ku ddiini nga Qur'an wa illa i'taadu alfasad alladhi la salaha fihi bwe kitaba ekyo ssente zaate olwagendo zikozesa mu bibi ebinene nnyo ebitaliimu wadde akalungi mithla an yunfiqaha ng'okubeera nga ssente zaziteeka fi kutubi min kutubi alfujuri mu kuprintinga ebitabu mu bitabo ebisaasanya obwononefu. Oba ekitegera kyagamba Bashir aganti kati oyo ate bw'ataziteekaawo bw'otomuleka nti atist kale decoratinga Qur'ani wadde kikkizibwa ogira obeerakaawo kale ogira oprintinga Qur'ani ng'oziteekako amazaharafa bw'otomugamba ekyo agenda kukuba ebitabo ebirala ebyononefu bamugambe ffe tukubisa kya nnyimba kyaki akube kakutubi al asmari wal ash'ari wa hikmat faris ng'ebino ebitabo ebyennyimba n'ebyaki n'ebyaki amakulu ye bw'otomuleka ataawo ajja kukozesa ssente ze mu bibi ebiyitirivu. Kyova omuga nti kale awo walungiko binisibati anta awamu kuggwe. Kati abamanyi bagenda mu maaso n'okunyonyola ekigambo era ekya Sheikh Islam mu time ekyo ono Saidul Fawaid naye yayongera okunyonyola ekigambo ekyo n'agamba Sheikh somawo tule بعض الملوك أو السلاطين الأعمال يقومون بها هي مظلومة لو فعلها غيرهم. ذكره قال رحمه الله الشيخ أقاماتي هذا ما أنه قد يمدح بعض الملوك أبا كلهم بزابهم تصبروك بسوتا سوتاكو أو السلاطين لأعمال يقومون بها ngabainao mulimu gwe bakoze netubasuuta abaki gana amasala gali kubaki abakulembeze tusobola okubasuuta-suutayoko ku mulimu gwe baba bakoze hiya madhmumatun law fa'alaha ghayruhum naye nga guvumirirwa mubi nnyo ogw'omulimu senga aba mulala nga yagukoze. oba mukitegeera قال والبدعة قد يفعلها جهلة الملوك بحسن قصدهم. نعم قال agamba nti walbid'atu ne bid'at zemuwulira bid'a oba bid'a emu bweti oba mpitirivu kad yafaluha jahalatu lmuluki oba mbavundula ntya abakulembeze abatalina kye bamanyi bo basobola ozikola ki jahalatu lmuluki mukiwulidde abakulembeze abaki omulayinza okugamba abati abakulembeze abamu abo bemugamba basobola okukola amaki amawuledi oba bid'a bihusni qasdi naye nga yalaba ekigendererwa kye kiki agamba nti fayuthabuna ala qasdihim alhasan abo bo netubaddiramu netubagamba nti gwe empeera ogifunye olw'enniyayo kale ennungi enniya ennungi yemuweesa empeera naye si bid'a gyakola oba kitegeera aga nti wa in kaana ma faaluuhu newankubadde ekyo kyabakoze bid'atun bubeera buzuule bunene nnyo mu ddiini yajibu nahyi an
anha yajibu annahyu anha nga kikakata buli omu okubeera nga aziyiza ekyo ekikolwa. oba kitegedde omukulembeze asobola okukola ekintu nomuga nti enniya gyobadde nayo kale esobola okuba nti nungi empeera gwozifunye olw'enniya, naye nga bwe tulaba musiraamu wa bulijjo yakoze bidia eyo tumugamba nti ekyo kyokoze kiki kikyamu, era noono afunye empeera ya nniya si ya bidaa. yagenda mu maaso nannyini Said al-Fawaid n'agamba nti awaddako sheekhe فلما يتضمنه ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وهذا قليل في الملوك فحسن من هذا الوجه الثناء به على ذلك الملك، وإن كان قد يستقبح من المؤمن المسدد مع أن هذا لا يعني إقرار الإيمان بكثير بدعة المولد، بل ثناؤه كان على حسن قصد الملك لا على بدعة المولد. شيخ أقام رحمه الله ونيايتنا إلى ابن كثير نقام أنت فحتى لو فرض نبتو كيري كالي من جوغر النيام أن الإمام ابن كثير وناقينزك إمام ابن كثير كباب ونياباليتا ونو نقام أنت أثنى على الملك على يا سوتا ملك ونو كبكا الذي احتفل من مولد يقول مولد أقام أنت إيشو فلما يتضمنه ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم محبته وهذا قليل من الملوك. olwokuba nti kino kyeyakola kyalimu okugulumiza mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba naye ekyaba kikola mubakabaka era mubakulembeze batini naga nti wa inkana newankubadde era ekyo kyennyini kad yustaqbah min almumin almusaddid omukkiriza asigadde owa bulijjo tumugamba ekyo ekikolwa kiki kikyamu ma anna hatha awamu n'okuba ekyo wadde asuuseeyo kabaka kaba akoze la yaani iqrar al-imami ibn kathir bi bid'ati al-mawlid tekitegeeza mbu imaamu yanywezaawo bid'a ya mawlidi nti jeeri agamba bal thanauhu kana ala husni qasdi okusuuta kuno kwali kuba nti ekigendererwa kyali kirungi naye okusuuta tekwali kyasuuta bid'a eya mawlidi awamu n'okuba nti bano abaginywezaawo oba siŋŋaana nga sunna endala ez'omubaka sallallahu alaihi wasallam tebakola ki tebazikola. tusomewo naawo oba tunagenda wulalaawo tukonewo katono قال وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بها المثوبة. أكو كالونجي نيو الذي يرجى لهم المثوبة أكو شيخ أغانتي أوام نيشو أبو بوسين أنا بفايو نيو كجاجتا مولدي olw'enniya zaabwe ennungi awamu n'ekyo ekisuubirwa nti basobola okufuna empeera awa ajjeewo ekyokukakasa nti bafuna empeera n'enniya ennungi agaye ma yuruja kisuubirwa busuubirwa nti basobola okufuna empeera olwaki oba kitegedde n'ekyo empeera kati akikubyemu ebituli ez'enniya ennungi yo bid'a tebagisuuta naye enniya ennungi kati yaga nti ma yuruja lahum min almathuba awamu n'ekyo ekisuubirwa nti basobola okufuna empeera abo basiŋŋaana nga agamba atya الرسول عما أمروا بالنشاط فيه وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لا تشرح
ويصحبها من الرياء والكبر والانشغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. طيب Sheikh agambye awamu n'ekyo mu bufunze abo bagamba nti bafaayo nnyo okujajjatta bidaati zibeerewo, amawuledi gabeerewo n'ebirala. Ojja basiŋŋana nti olw'okuba bagamba enniya zaabwe ennungi, ojja basiŋŋana nga sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mpitirivu tebaziteeka mu nkola, zonna baazisuula dda muguluka ne bafaananako ng'omuntu abeera ne Qur'an n'agiteekaawo naye nga asiimulako busiimuzi kafuufu, tasoma birimu, oba kale ng'asoma naye nga teyeebuulirira na birimu, oba ng'omuntu awunda omuzikiti ne gugira guti, oba emisaala naye nga takola ki, ne kibeera nti okuteekawo omushafu okudekoratinga omuzikiti ne gubeera mulungi nnyo nga tasaala, sajjaada omusaala n'agula nga tasaala, nga byonna bifuula omulimu okuba nti muki mufu. N'olwekyo mu bufunze ekigambo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah waliwo era bino yabireeta mu mutwe ogw'okuvumirira ayadi ze baateekawo eziri bid'a. Mwe muli omutwe gwa bino byennyonnyola, mwe yaleetera ebyo ebigambo okuvumirira bid'ati ne ayadi emikolo egy'okujjaguza gye baateekawo egiri mu butada. N'olwekyo ekigambo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilmutaammil eri omuntu awaayo obwongo okutegeera. Sheikh yali ayogera ku kabaka nti abakulembeze boonoona ssente mu bintu ebiki ebiyitirivu. Kati ye bw'aleetamu akenniya nti ye kaakola amawuledi olw'enniya ennungi, asobola okusasula olw'enniya n'essirwa bid'a y'amawuledi. Era nga bwe tulaba musiraamu mulala wa bulijjo nga yawakikoze, ye tumukola ki? Ye tumukola ki? Tumugaa nti kyokoze kiki? Kifu. Kakati wano nze njigawo ebintu bibiri. Ekisooka okujjako ng'otugamba wano waliwo ekigambe agaye jahalatul muluki, abakulembeze abaki abatalina kye bamanyi, ababuyabuya bo baba bakoze ekintu osobola obbata naye bw'aba mulala ng'ogamba nti ki tekikolwa ekyo kyabuwemu. Kakati okujjako ng'otugamba nti abantu betwagala okuta bakole mawuledi bateeka okuba n'ebitendo bibiri. Ekisooka bakulembeze, kyekisooka nga bakulembeze boonoona ssente zaabwe mu birala ebibye ennyo ng'ebitabo by'ennyimba neki kati abo yaddeko kubo, oba kitegedde nga boonoona ssente zaabwe mu bintu ebibye ennyo. Bakulembeze bayogerako Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Ekyokubiri nga balina ekitendo ekyabuki ekyobuki nga balina ekitendo ekya jahalatul muluki nga baki wa illa omusiraamu ayagala okwekwata ku ddiini ye tumugamba nti ekyo kikuba tebakola ki era kibi. Ani ali wano ng'ayonoona ssente ze mu bikyamu ennyo? Ekyokubiri nga mujega ng'ali wano, tumuteeke ekyokusatu nga mukulembeze. Bitendo bisatu: ayonoona ssente mu bibi ennyo, ekyokubiri mujega, ekyokusatu mukulembeze. Ali mu bitendo bisatu. Bw'oba wooli wano jangu nkuwe fatuwa eyiyo ng'eri khasa nga yeeyawulidde ggwe, oba kitegedde gwe ngenda kuwa fatuwa yiyo gwe wekka, si y'abano bonna bano banywevu ku ddiini, ey'abano ndala n'eyiyo ndala, katwagala ggwe. Tayibu, n'olwekyo ekigambo kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kyabadde tekinywezaawo mawuledi, era tujja kubayita ebigambo bingi nnyo nga twabikuŋŋaanyiza byonna n'ekyo ekitabo ne tuba tusaze kusoma kitabo ekyo kyokka ekitabo kikumalira okutegeera Sheikh noga subhanallah ono omusajja yali tayagala bid'a. Awamu n'okuba nga waliwo omunasaba ogwayogeddwa nti nga bwe mumanyi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah omulungi mu aqida, naye yayogera kino, ekyo ekigambo si kirungi. Ekirungi kyalibadde kiri nga bwe mumanyi Sheikh al-Islam alwanyise nnyo bid'ati. Kati n'olwota amawuledi awo kyalibadde waliwo omunasaba, ebyo biriko waggulu,
naye ogamba Sheikh Islam bin Taymiyyah omunywevu ennyo mu aqida ate n'oleeta mawulidi omunasaba si mulungi gamba omunywevu ennyo mu kulwanyisa bid'a omunywevu ennyo ku sunna kati n'oleeta amawulidi awo kiba kirina omunasaba omutonotono so ekigambo kya Sheikh Islam bin Taymiyyah temwalimu kunywezaawo mawulidi wabula mwambuzeemu amanatul ilmiya okunnyonnyola bye yali annyonnyola Sheikh Islam bin Taymiyyah ti abantu baawukana abantu bakola ki balimu amadaala era yabyongera mu maaso mu kitabu mwennyini bantu balimu amadaala iqtidaau sirati almustaqima mukhalafati ashabi aljahim n'erinnya lyennyini likwewunyisa bwe bwoba oyagala okwekwata ku kkuba eggolokofu olina kwawukana n'abantu ba muliro kitegeeza omwe ayogereramu emiteeko eki kati se kati yakoze amanatu ilmiya ye yayogeddeko omuteeko ogwo ate n'agamba nti bakola bubi bo boogerako ekyabwe kyokka ebirala tebabyogera naye kennyini kye yakoze yayogeddeko omuteeko ogwo okunywezaawo kapati kokka akanywezaawo amawulide ke yayogedde n'akoma ekikulaga nti amanatu ilmiya yabuzeemu era ekirala kano mujja nako kukawula ngegimu bukutula mmwe waliwo ekigambo era ekyayogeddwa nti ekyo omusiraamu mutuufu yakyogedde yadde agamba nsi hakikata yabadde agamba nsi yaga nti ogamba otya abantu nti ngenda bafiirako ku nsonga z'eddiini olwokuba nagamba nti nze n'abashiriku ekinaatwawula malakul mauti kati yagambye bwati ogamba otya nti ogenda kufiira ku bantu ku nsonga z'eddiini okuddamu kwe kuno kwangu nnyo nako ekisooka era yayongeddeko n'ekirala n'agamba nti ye kyalabye abasiraamu b'e Uganda oli atuula mu bantu n'asomesa ng'ekigendererwa kye kutaasa madhabu ge ayagala kwogera kisanyusa bantu kye baagala okuwulira kyayogera era bwadda wabbali n'agamba nti mwalabye kye nabakoze ekisooka atala al ghaiba amanye ebyekwesa emitima gy'abantu nti oyo bwedda ayogera kusanyusa bali ekyokubiri yali alabyeko omuntu azze wabbali naga nti mulabye kyembakoze awo aba atemeredde ngaera obulimba obulala bugize bweyoleka obula tubulina ku masimu ne fatawa ez'obulimba neki bwe tunaba twagadde okutuukayo eyo tujja bireeta nga tuteketa eddoboozi tukoleko taaliki ebirala mukole taaliki mmwe nga simu mwalimu yakoze obulimba tayib omusajja atugaana agamba bwe wali mwewale attarafuu mwewale tazkiyata nafsi okwetukuza ate ye n'akola ekyobulimba ekyawukana nekyayogedde yagambye mwewale okwetukuza mwewale okwesitula kati ate ye mubigambo byeyagambye nti bw'oba osomesa abantu bawenga ebigambo bibiri nga nze bwenkola nze mundaba mu fatawa zange nga nsomesa nali mbawaddeko ekigambo ekimu mbaweebi kati oli ne yeeronderako eyo tazikiya waliyo tazikiya esinga eyo yesebo bariihu min dhalika yesebo ali wala nnyo n'ebiri ebikolebwa abalala abajiga ye abawa ebiki awamu nekyo nga waliwo ebigambo ebimu bye tulina nga yayogerako kimu naye yagambye nti ye abawa bimeka ekyokubiri awo tujja gendawo abaffe mufuti ne mustafti mu baabu eyo baabul mufti wala mustafti oba qadi oba faqihu oba muhadithu abasomesa kyatteeka ku ye basomesezaamu okubawa ebigambo bibiri oba ebisatu oba okubawa khilaafu yonna nga bweri masala kyatteeka ku ye oba si kyatteeka wa illa wabawo khalalu nawo nti buli lwensomesa nina okubawa ebigambo byonna oba mufuti oli asobola okugenda ewa mufuti we n'amubuuza n'amugamba kino kyekigambo era kyekituufu kolera oku nga tamudde wadde aya wadde hadithi abaffe nteeka buli lwensomesa njogera amasala gonna awo tujja gendawo maaso wabula kyenjagadde kyekigambo kyobulaba oli yagamba nti la tani an khuluqin wa taatiya mithlahu aarun alayka idha faalta azima togandanga abantu omuze ate gwe n'ogukola kaba kamogo nnyo ku gwe bw'ogukola era kiba kinene nnyo bw'ogana tarafu ate gwe n'okola tarafu ogamba babeere amanatu ilmiya ate gwe n'otogikola ekirala bw'ogamba abantu sekagundi yagamba bwati ne sekagundi yagamba bwati nawulira n'omulala n'agamba bwati n'omulala n'agamba bwati nawulidde n'omulala ng'agamba bwati ng'ebyo by'ogamba buzza okusomesa gwe wategese ekikyo z'obbagamba ekikyo kubanga byonna nawulidde gundi ng'agamba nempulira n'omulala ng'agamba gwe wategese ekikyo zza okusomesa nolwekyo mwalimu yagambye ekigambo ng'ategeeza nze mbunno
ogamba otya tojja kufiira ku bantu ku nsonga z'eddiini naye erabira kiki kwenjogeredde nsonga ki kwe nayogerera ekyo nsonga za aqiida ninga nti nze n'abashiriku malakul mauti abashiriku okubeewerera eyo sunna y'abannabbi okwewerera kiriko obujulizi Ibrahimu yakikola watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin wallahi ngenda kudistroyinga amasanamu gammwe wonna we munaseseetukako ne muva we gali okusikuwera ngenda gafiira ngenda ga destroyinga teyawera ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yega umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu wa fi riwaya hatta yashhadu an la ilaha illa Allah okusikuwera nabbi agati nalagirwa okulwanyisa abantu okutuusa nga bamaze okugamba nti la ilaha illa Allah abamanya hatta mulimi warabu tufidu al-ghaya ekimujja kubalwanyisa bamala kola ki awamu n'ekyo nga nabbi yakimanyi bonna tebajja kukkiriza naye ekyo yakyogera ndayidde okubafiirako okutuusa nga mumaze kuleeta shahada okusikuwera ku nsonga za ddiini Abubakari wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zaka okusikuwera wallahi nja kulwanyisa omuntu yenna anayawula wakati waki hatta law mana'uni qala kanu يعدون على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ولني بنا ناركايو إقارة بچفنولو أكايانا ولني بچفنولو مغوا ولني بنا ناركايو مغوا مبوز ناجيرا نتري مغوا أكولي مغوا نبي يقولي تانغا نجاكم الوانيسا ولوكولي كاي أنا سبن نظر نبا صحابة بلبانجي باويرا غماسو بنبي كونسونغا زا ديني باويرا كونسونغا زاجي atoli bwagamba nti owewerera otya abantu ku nsonga z'eddiini ng'ate bwina agamba bannabbi beewerera ku nsonga z'eddiini olaba nga waliwo sinjawukana waliwo obulema abaawo oba obulemi mu itilaa fi nusus wabeerawo ko obuzibwako kubanga nasu kyenywezaawo okujjako oyinza okugaanibwa ddi okugamba abantu mbe kati nga abasaazi wano nti mulina okusaala ngenda bafiirako awo oyinza okugaanibwako naye omuntu ali ku baana bawaka bakyala be nanga wallahi nja bafiirako kwali munasaala tosobola mugaana abalinako obukulembeza abalinako saitara olwekyo mu nsonga zeri ntukirizibwa okuwera n'ebirala bingi sheekha omu yagambye nti buli lwoba olwanirira ekifu oyogera ebigambo bingi ekyo sheekha omu yakyogedde sheekha waffe yagambye buli lwoba olwanirira ekifu oyogera ebigambo bingi yayongeddeko n'ensobi zo era okola nyingi ensobi nyingi ezikolebwa bwe tunaba twagadde gendayo biidhnillahi tabaraka wataala tujja gendayo inshallah nolwekyo twagadde tusooke tuddemuko obutonotono ekigambo kya Sheikh Islam Tamiya kyali tekinywezaawo mawuledi wabula yali avuumirira na buvuumirizi era ng'akubiza abasiraamu abanywevu ku ddiini baleme kwetantala bidaa ya mawuledi wakadhalika ne ekigambo ekyokunyunyerera ku ddiini n'okulayira ku aqiida nabagamba no juzi nti abantu abalwanyisa amazima ekizibu kyabwe addira qadiya eri khasa naleeta adillatu al-amma nazitandika oziteeka kuno yatuganye kino yenga qadiya yabadde khasa oli alayidde ku bashiriku ate guno kiza abasiraamu bafiirako otya abasaazi bafiirako otya olaba adillatu al-amma zatuuza ku qadiyatu eriki khasa awaliwo khalal ya akhi bila shakka nolwekyo biidhnillahi tabaraka wataala ku aqida fennaje tulina okusoma ensonga esobola okubeera nga yeeyawudde nze kwendayiridde kati kambawo ekyokulabirako wallahi hakikata nga kyali kibaddewo wadde sheekhe yali yakyogerera wano kambawo ekyokulabirako mutegere kyembadde njogera ngenda kuba ebyokulabirako bibiri sheekhe omu yabyogera navumirira empombo ez'abashiriku eziteekebwamu eddagala si bwe kiri kati sheekhe omulala ye najja n'agamba ovumirira otya empombo empombo zikusinga obukulu empombo zakusangawo waliwo hoteri wekimusese ndoza mumanyi nze sigwe mbadde yawo kulumba njagala bbawa kyakulabirako waliwo hoteri bagiyita luwombo gundi luwombo gundi naye nga ze kyenjogerako kirala kati ate ye nakibunya okiraba awo wali obuzibu wakadhalika era navumirira nagamba nti waliwo abawalimu nga bambala ekanzu nga zino ezaffe
then naye nga bakola ebikolwa ebyekirogo ng'okuziika endiga okuzookya biki njogera ku bantu banjawulo kati era oli omuntu ate yina akibunya buli ayambala ekkanzu nze soogedde ku buli ayambala ki waliwo benjogerako abali khasi nolwekyo sagadde ku muradda oyo kubanga simuradda hakikata simuradda ye era simuradda era sigenda kumuradda wabula mbadde njagala bawa mithaali mutegeere simuradda nina ensonga zaabwe lwaki nagaana okumuddamu era sisuubira kumuddamu jasi mbadde njagala bawa mithaali mutegeere so aqida wallahi tuli beetegefu okufiira ku kino ensonga senga abo balimu bonna baali bategedde obukulu bwa aqida ffenna twaliwummuza ebirala ebyokusomesa nsomesa aqida kubanga kwe kwali okuwona kw'abantu abantu ne bwe tunabasomesa swala n'okusaddaaka n'okuwoowa n'okuta abakyala ng'enzikiriza yaabwe ekyali nfu bagenda kunzika nga bali mu muliro naye ng'ate singa twabasomesa enzikiriza ne tubawonya omuliro ebirala byonna ne bwe byali baddemu obumogo obutonotono oba oliawo allah yali basonye wallahi mulimu gwa buli musiraamu gyali obutazimbulula aqida bwowulira omuntu asomesa aqida ziniwe ndaba muntu juzi nasanza omusiraamu nga ali kuhaamu asomesa aqida wallahi nawalizidwa nenzijao nesente nga wekamwe ku sente zekiwalimu webale kusomesa aqida kubanga wewali okuwona abaganda baffe betuli nabo betusala nabo mu mizikiti bakadde baffe bamaama baffe wallahi balina amasabo balina irizi balina lubaale balina ebigali ebintu byonna babirina Hasani kaleeta ebintu seekaleeta ebintu babirabe waliwo omusiraamu wano eyazze kakajja ayogere seeka mpa omusiraamu ajja ayogere wano akabboko oyo we kali mu mmotoka aliwo genda ku mmotoka yange mu bbuudu oggyemu akabboko okatya oba okatya nnyiniko waali guno omusomo mulala ssebo kati munatusonyiwa abakamera kati tugenza ate ku musomo mulala waliwo ne lubaali gwe bampaako effumu naye waali naye tugenda musumulula bampa n'effumu era abakamera mugaye nti muwali bamuwadde effumu waliwo lubaali weffumu ebintu ebyo wallahi kambabuulire nekino noludde nga nkibagamba ebintu bino buli lwe tubireeta ne tubiraga abantu seeka sebbiiri waliyo era abawalimu ate abatuvumirira era nga bo balowooza nti tulwanyisa buwangwa n'abaganda nedda wallahi wabula kyenyinza okutegeeza okuva lwe twatandika okuleeta ebintu bino mu kamera ate si byonna ntitubireeta naye okuva lwe twatandika okubireeta results wallahi ze tufunye empitirivu senga tetwabireeta mu kamera bantu kubira bali baali bugumye batya naye omuntu agenda okuwulira nti tewali buzibu jangu wanna yangu wako sebo nolya jjo esati ya bbulu sembra salam assalamu alaykum mpozi abaddu ba allah abali abakulirira ekya kamera kiyamba kati nga ekusaidi yaffe oluvannyuma lw'okuyitibwa mukwano gwaffe twatuuse eyo etwasanzeeyo maloboozi twasanzeeyo wallahi byabadde birala naye obufumu bwe twabujje billah Sheikh Adam bwe yajja ku kamera n'atulaga waliwo ekintu bakiwa bino bimwajjeno bamu ku bafamire zammwe banagikibbo leeta ekibbo kyabwe njagala kulaba ku waliwo ekintu ekyarawundi ekintu ekyo Sheikh yakikwata mu kamera nga mulaba n'akikwata n'akyambala waliwo vidiyo ebaseerabidde awo Masaka netukwata kikino mwekiri wallahi singa sabayo ng'akikwata nange sandikikutte naye tekirina makulu billah oyo mulongo billah tekirina makulu omulongo mulala wuno biraba mu vidiyo nga sheekha abikwata n'abyambala tekirina makulu era wallahi nange we najja obukumu singa teyali vidiyo nandibadde noonya sheekha waliwo eno mutawaana kwetagisa naye olwokuba nti nalaba vidiyo ebyali mu vidiyo kyampadde obukumu ne baganda bange benabadde nabo Hasani
yoyo toyo mulongo yennyini buno mulongo basiba omulaba n'omulongo wuuyo so netukola ki netujjawo ebintu ebyo era olwamaze netukubira sheekh idea gyatuwadde n'atugamba nti ebintu ebyo abantu abamu we balaba vidiyo balowooza mpange so tusalawo tujje tupakase abantu nti ebintu bino tebirina makulu era tebirina maanyi yenna akyabitambulirako Allah mulungamye adde eri Allah kuba tebirina makulu temuli sente mubeera mu sente zaali zizo nagezaako okubala sente ezo omukulu yasalawo zinziyako omukulu ono abatayagala sente omusiraamu yanga ate bino ebyabano ndoza balonga abagagga enyo kuba yanga mwalimu emitwalo 2 oba mu mmeka era tubazireetano mwali egyovanye nemudda ne mukati kubanga ono mwalimu mbumpitirivu olaba kundi shukuran gyokwate ku lubaale bagamba mutokwasa ku bantu nga tobagambye bagambe audhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ene kesi bagiwadde seka eno twagijje buloba ejjo buloba ne Sheikh Fadi ono kutwabadde nani ne Hassan tunamanya birimu nemese lubaala tukuma mulimu olugoye luno olugoye luli ekibine nalugaba mulimu ekikooyi oba aliwo anakitwala mutuule wansi mulimu ekikooyi munono sente zirina okubaamu tubaye ku sente ogamba audhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa oyo atugamba ali eyo manchester okwasa otya mu bantu ebintu atobagambye gamba audhu bikalimati llahi tammati min sharri ma yeeyita mu kubuulirira naye ng'ate aludde ng'atulumba mu daawa yaffe ebbanga ddene naye inshallah naye allah lumwajja tuwe niya tumufunire akadde muli endala sente laba nemmese zaazirye sente sumulwanseku olabye sente lubali nemmese asa yaliwa genda olita effumu yange walimu lita effumu bampadde effumu oli lubaali yagenderako effumu genda olita effumu yamu asa yaleta effumu genda olita effumu naye bampadde n'effumu sente akankana takankana ono asani tulwanye naye kale ebimu bano biwumbye byonna byononese bino nyini byo oba kino kiki sekafaadi oyo musika wange mukookya lubaale sekafaadi oyo seka eyo kesi naye oteeka wali waliwo bino ate nabyo birala bino seka Isaaka Mayanja ye yali bulooka waabyo yeyanzigira guno omulimu Isaaka Mayanja ye yali bulooka guno ku lubaale ono Allahu akbar Allah abantu قل جاء الحق وزهق الباطل kikoye ekirala bintu bye bimu olaba eddiini y'abano nayo yemu kyova olaba oli abikanya twamugamba jjano n'eddiini ye bagituleetera buli lunaku taginona sente laba emmese zonna zaaziri ezo tetwabaga nti Allah ajja zibabuuzaako baziteeka omupaka lubaali tagula nnyama tagula wadde obutiko wadde ekkanzu
wali emiryango wali omuntu watula bwati wentuula passenger wanakabeera passenger watula indolire ekabeera waliteka yanguwa seka tusaale bane esente zino mpitire bwate zo zimumala omuzikiti gwaffe allahu akbar allahu amaloboozi Seka tukiwako musawo amaloboozi mukakane muteuka lekerawo Seka leeta kati lekerawo Seka paja خلاص tutule basi خلاص يلا خلاص كده اهو ايه atwawiru efumu lye bampadde oliraba owasulubu olaba efumu lye bampadde twawiru oliraba efumu lyange baddemu nefumu balituwadde nalyo oliraba tuzemu bino mukesi Sheikh Sali baraka idhan baganda baffe abasiraamu bino bye tubikola kwongera okunyweza emitima gy'abakkiriza abantu bangi bawangadde basaala basinza Allah naye bakadde baabwe balina bino abasiraamu basaala balina bino togenda kusaala eswala netuuka ngaokyalina bino togenda kusiiba ekizimba nekituuka ngaokyalina bino omala kusiramuka bino n'obiteeka wabbali n'osaala wamma buli akyabirina yenna ati Allah abifulumye oba mukadde we yabiina genda okaabire mu maaso ga mukadde we wallahi wamwegayirira afulumye ebintu bino omugambe bino kumaba babyesigamira babisinza ibadaati zonna zetulina okukolera Allah bazikolera bino babisaba babyesigamira babisuubira mu bugagga babitya babitiira ddala ng'olutalo kyamu Allah kyenabaga nti abantu singa basooka kusoma busiraamu ne babutegeera bangi tebaali siramusi kati basooka kuba na bino obusiraamu bwe bwajja ne bagaana okukkiriza okuta bino okusigaza eddiini ebyo nolwekyo barakallahu fikum wa jazakum llahu khaira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh شيخ هادي خلاص متذكر الشيخ الله أكبر الله